ono omulala asazeewo okujja okwekukuma ku sayidi ya kaakano yawano. Asazeewo okumira omukka n'asirika ekye siramu lulimi lwese lwefe lw'ebembaji lw'ebembaale. Omwana asirise beki alinga aline humbe wano mu malaalo wano mungani wano mu malaalo waliwo omuntu ajja. Omuntu ono ajja yeesibye amasanja alina n'akagugu n'alyoka akuba n'atandika okuyita emirambo. Atandise okuyita abantu okuvayo ekaganga ettanda eri ewawalombezaaya. Omusajja alabika azuukiza abafu ono. Omusajja wono omusezi kongwa abafu abazuukisa misana nga ensi yonna eraba. Ayita abantu bagende babeere nga bakola babeere nga bakakalamya emirimu. Mwe ab'e Buganda mubadde mugamba nti abafu abazuukiza kiro bano babazuukisa misana. Tugenda okulaba ng'emirambo gye gino gitandise okuvaayo. Emirambo omulambo omulala guguno nagwo gusidduse kumpi entaana yonna. Emirambo gitandise okuvaayo. Anti laba omusajja azuukiza emirambo emisana ttuku ng'ensi yonna eraba. Kaakati omusajja n'alyoka atwala abaana n'atwala emirambo okugenda okukola. Hombe eno ku sayidi ey'amalaalo wabaddeyo abadde alengera omusezi asera kiro n'emisana naye era ne bamumanya nti yooyo humba omusajja wono bulijjo azuukiza emirambo. Olengera abantu balima ng'olowooza nti nno basibe humba emirambo gye girima. Ne tuddako wano ku mpuku y'ekawuuka waliwo abaana ab'obuwala baabano abazze nga badduka ekiro kyonna nga bayiriba. Wano we wali nankulu ono amanyiddwa nga nankulu woono alina ebigere ebyakabaabo. Atandise okukankanya abantu era nga bwakuwamba mukwano gwange otandikirawo okutyabula ku galiba enjole, otandikirawo okuzina. Wuli akadodi abaana bali wano bakuba akadodo kamala kakati buli ayita mu kkubo gwe bawamba agenda azine. Ono naye bamukotte mbiro okumpi n'empuku y'ekawuuka wano tomala gayitawo ku ssaawa ez'ettuntu. Ssaawa ziba za kutyabula mazina, ssaawa ziba za kunyeenya ku galiba enjole. Kaakati wulira kaakati bano banyumya nti nno ekkubo lino bw'oyitamu essaawa ez'omutuntu ye mutonyi original. Amanya ge original ye omutonyi Juliana. Essaawa ez'omutuntu kino ekijja nkunene kiba kyetimbye mu kkubo era nga buli ayitawo yakisinza. Nankulu ono ali mu kkubo ayagala bamusinze teri kumuzannyirako. Bamwetondera anti laba wulira tasonyewa era k'osalimbira mu kkubo lye mukwano wange obeera osalimbidde mu lya Mukaajanga, obeera osalimbidde mu lya Walumbe ettanda. Tuli wano mu nsozi ez'Embaale. Kakati waliwo omusezi wuno eyeekwese. Tukira nti ono oyo omusajja yalabiddwako nga azuukiza abantu emisana ttuku. Kakati waliwo abaana abamu kubaabulidde mu kibira bagenda basojjolimba mpola basooba era nga bagezaako okwekweka okubeera nga beetangira ekibambulira. Baabano mbuno beekwese abaana ab'obuwala. Ono omusajja n'alyoka abamu akkubo n'olundi gomo. Ekyekango tekimanyalirira nnyina. Abaana ab'obuwala ne balyoka bafubutuka embiro wano nga bakirako akamwewo okugenda okusisinkana ono omuzira kisa bwe basuubira nti naagenda bayamba. Anti laba tuli kayitibwa omuzimu gw'embaale. Omusajja n'alyoka aleeta omwana gw'awambye. Omusajja takwatibwa nsonyi, omwana aleese mulamba. Omwana amusibye akantuntunu amukubye eddagala ate n'atakomawo n'amusiba ku muti guno mbuno asooke agobere. Abasezi bano bamanyi enkola ey'okusiba abantu ku miti bwe baba nga bakyali balamu ne bafiira okwo mbuno basooka kuboobera. Anti wulira
omwana bamusibye wano bamuwambye ku banne tubadde twekwesa omusezi azuukiza abafu n'atubya anti omusezi azuukiza abafu ono alya n'abalamu takoma ku bafu bokka wabula na bano abalamu nabo abagajambula kandi katusooke tugende tulabe uno omwana gwe bawambye kati omwana gwe bawambye wuuno wano bamusibye ne bamusanyalaza tukira bamusibiza nabyayi naye tasobola kwettakuluzaako n'akamu kubanga alimu eri gye bayita kalifomu eri traditional eri eyaffe yaso